Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga olukuŋŋaana olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP olubadde lugenda okubeera eyiganga wetwogereranga luyimiriziddwa oluvannyuma lwa poliisi n'amagye balabiddwako nga babulokinze ekkubo wabadde alina okuba ng'ayita okugenda mu tawuni y'eyiganga. Jjukira asookedde Mayuge enkyaluna lwaliwo nga pulogulamu bwe yabadde egamba wabula oluvudde Mayuge abadde agenda era ng'ayolekera yiganga mu tawuni gy'abadde agenda okuba olukuŋŋaana lwe olusembayo then oluvannyuma ate babeere nga balinda pulogulamu oba enteekateeka encha bwe badde ngegenda okubanga ate etambula okusinzira ku nteekateeka gye bakubaganyako ebirowoozo era ne bagikkirizaako n'akakiiko k'ebyokulonda nti presidential candidate omu alina okubeera mu kitundu kino omulala n'abeera mu kitundu ekirala. Kakati ngenda kuwa ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ng'ategeeza bannayuganda ababadde banyiize era nga balabiddwako ng'embeera si ya bulijjo oluvannyuma lw'abasajja abakulu bano ab'ekitongole ekya Uganda People's Defence Forces abalina okukuuma bannayuganda n'ebyabwe okuli abasajja ab'ekitongole ekya Uganda Police bwe bagenze mu maaso n'okuyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne konvoyi ye ne basalako ekkubo wabadde alina okuba ng'ayitira ate nga libadde limu era ne bamutegeeza nti laale ye eyeyiganga bagiyimiriza awatali nsonga yonna gye bamuwadde era n'ategeeza nti agenda kulumba omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda ono nno nga si mulala ye Simon Byabakama Mujenyi amunnyonnyole lwaki takkirizibwa kubeera nga campaigninga mu bitundu ebimu ate nga ba presidential candidates abalala bo balabibwako nga ba campaigninga bulungi nnyo nga bwe bandi baagadde nga sinabo kubanga nkuwa ebigambo njagala nsooke nkulaga embeera nga bwetandise era nga bwebadde oluvannyuma nzije mbere nga nkulekera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga akunnyonnyola laba gye bitandikidde. Kuchanga tutandika kampeni eno tebatukiriza kutambulira ku luguudo lwonna sawa satu mwalabye tetwayise okutuuka Mayuge amakulu gonna bagakadde olunaku lwaleero tulina kubanga tukampeininga mu Iganga municipality tukumye empisa tukumye obuntu bulamu tukumye amateeka naye ate poliisi n'amagye be bamenya amateeka sawa zino budde buyita tulina kubanga tugenda. Yes, embeera bwetyo bwetandise abasajja ab'ebyokwerinda nga bagenda maaso n'okuba nga basalako konvoyi yonna nga bwe badde lina okuba nga egenda maaso n'okuba nga egenda eyiganga era bwe batyo ne bamutegeeza nga bwe nkugambye nti laare ye ebadde erina okubeera nga ebeera eyiganga abasajja bagiyimiriza awatali nsonga. Njagala okutegeeza nti bw'amaze okwogera mu bitundu eby'emayuge ayogedde bulungi ne bannayuganda n'abawa sipiiki ye wabula bwe babadde bavuga nga bava emayuge okwolekera ebitundu by'eyiganga njagala okutegeeza gwampuliriza era gwabaddeko abasajja b'ebyokwerinda balabiddwako nga bagenda maaso n'okuba nga balondoola emmotoka ye bagezaako okuvuga nga oba oliawo bamutaayiza emmotoka ye nga bagibulokinga n'ebikolwa ebirala nga bw'oyinza okuba nga obirabye kakasa nga gwabadde agoberera ebintu bino bye njogerako oyinza okuba osobodde okubeera nga obirabako. Abasajja abawanvu n'abampi abasajja ab'ebyokwerinda balabiddwako nga bagenda maaso n'okuvuga nga bagezaako okulaba nga babulokinga emmotoka ye ne konvoyi yonna okulaba nga teyingira kibuga Mbale era njagala okutegeeza bw'obanga obadde ogoberera bino byenjogerako oteeka okuba nga obirabye bulungi nnyo. Kati wetwogerera laale ebadde egenda okubeera eyiganga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo awaliriziddwa okubeera ng'agiyimiriza era wetwogerera asazeewo okubeera ng'ategeeza bannayuganda nti musooke mukkakkane agenda kulumba akakiiko k'ebyokulonda abeere ng'agenda maaso n'okuba nga ate ababuuza 45 ku nsonga lwaki tebamukkiriza kubeera ng'akampeininga mu bitundu ebimu ng'ate abantu abamu bakkirizibwa era balabiddwako nga bagenda maaso n'okubeera nga bakampeininga ekintu kyagamba nti bali mu kumenya mateeka kubanga pulogulaamu eno oba enteekateeka baagikkaanyaako wamu n'akakiiko k'ebyokulonda. Kakati wuliriza bulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu enkya abadde alina ebitundu ebirala byalina okuba nga abeeramu wabula n'olunaku olwaleero ng'era bw'abirina n'olunaku olwaleero we bibadde abadde alina okubeera emayuge aveewo agende eyiganga wabula kigambibwa okusinziira mu bigambo bye nga bw'ogenda okuwulira kigambibwa
nti abasajja bablockinga amakubo mu kakodyo ak'okumukeereya era bwe bablockingidde ekkubo lino basoose kulowooza nti bano bali mu kutukeereya oluvannyuma tugende twogereko ne bannayuganda tubasaba akalulu tubabulire be tugenda obbakolera nga bamaze okuba nga batuviira newankubadde bayinza okutublockinga ne tutuuka leeti wabula kyewunyisizza nnyo okulaba nga ku luno tekubadde ku blockinga bublockinzi abasajja nga babagaanidde ddala era ne bamutegeeza nti eyiganga ojja kugendayo olulala kakati yabategeezezza nti nze olwaleero okusinza ku programu era nga programu eno twagikkaanyaako n'akakiiko k'ebyokulonda ye programu kwenteekeddwa okubeera nga ntambulira era nteeka okugenda campaigning eyiganga kakati abasajja nga bw'obalaba ku mmotoka eyo balabiddwako ng'emmotoka oba emmotoka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwabadde atudde nga bagitwala ntyagi era nga bagivuga ne bagikulembera ne bagibulookinga ne bagezaako okwagala ogikoona era nga kino kyamuwalirizza n'okuva mu mmotoka atambuze ebigere atuuke ku basajja abakulira poliisi ababuuze ddala lwaki munnemesa okubeera nga nkampeininga nsonga ki gye muwa okunnemesa okweyongerayo kubanga bino bye mukola biragira ddala nti muli mu kunnemesa kakati bino byonna bibadde bigenda mu maaso naye nga kampeyini abalala munnange bo gye bali bagenda mu maaso n'okuba nga bakampeininga ebibuuzo bingi era ng'ebimu ku bibuuzo namungi w'omuntu gwafunye bw'abadde emayuge yaleetedde abasajja okutya oba omu ku basajja babadde baduumira erinnya linnemye okufuna naye nga yoyo gwolaba mu uniform ya poliisi eya kaki naye nga uniform zonna zibaddewo nazo kunnyonnyola kye zitegeeza eyo gyolaba mu kaki ye poliisi ya bulijjo then eri gyolaba mu biwomboolabomboolo ebya bbulu ne white eyo ye poliisi gye bayita FFU oba Field Force Unit yeyina okukkakkanya obujagalalo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo kakati ebitongole byonna nga kw'ogatta ne Uganda People's Defence Forces ekitongole eky'amagye babaddewo bonna mu kikwekweto kino nga bagezaako okubulookinga era babulookinze olukuŋŋaana lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olubadde lugenda okubeera eyiganga bwe twogerera lumaze okubeera nga lusazibwamu gwa mpuliriza era avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti agenda kukola ekisoboka okulaba ng'alumba abakulu bano mu kakiiko k'ebyokulonda ebigambo bye njagala kuba nga mbikuwa owulire bulungi nnyo nga bw'ayogedde era bw'ategeezeza bannayuganda ku kiki ekigenda okuba nga kiddako njagala kukuwa speech yonna nga bw'agyogedde bulungi nnyo era nja kukusaba ggwe atanaba kuba nga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya bwe tuba tutaddeyo olwo n'oba ng'otambula naffe embeera bw'etyo bw'ebadde mu bitundu okuva ku kkubo okuva emayuge okudda eyiganga abasajja bamulemesezza era ne bamutegeeza nti emayuge ojja kubeerayo olulala kakati njagala kulaga embeera nga bw'ebadde then nkuwe speech Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogedde ogenda kutya alabudde era n'ategeeza nti essaawa yonna wandiraba bannayuganda nga batandise okugenda maaso n'okuba nga banyiiga era n'alabula akakiiko k'ebyokulonda nti singa bannayuganda banaanyiiga ekyamazima nze sigenda kuba kontrolinga era munaawulira gye binaggweera wuliriza ebigambo bino bulungi nnyo nzije tweyongereyo President Ali Seif President Ali Seif we are not safe at all. We are not safe at all. We are not safe at all. Bali mukochinga, bali mutunuzamu mamundu. We are not safe at all. President Ali Seif. President Ali Seif. We are not safe at all. World, ladies and gentlemen, we are not safe at all. Abakochinga oyo ali mu coachinga oyo yebise fesi ali mu coachinga bali mu coachinga world, we are not safe at all. Safe at all. Mushenga video. President is not safe at all. Gezako kola bikolera byonna bebise fesi zaabwe. Hello boss oyaje ekipande oyo
Mbera bwete bweri. Mbera bwete bweri. President Talisef. President Talisef. Abantu bagamba bwagamba tuyitawo wetugenda okuyita tugenda fira wano. Bagamba President bwagamba tufira wano wetugenda okufira buli kimu ekigenda okuggwera wano. Abantu bagambye bwagaba masasi bagenda gatukubira wano. Bamuganye kolansi n'agikiriza n'abagamba it's okay. Sigenda giyitako kolansi wammwe. Nene walina okutulira nabo bamusazeeko. Tukumye empisa, tukumye obuntu bulamu, tukumye amateeka, naye ate poliisi n'amagye be bamenya amateeka. Kati saawa zino obudde buyita tulina kubanga tugenda campaigning nga Iganga ne mutunulire bagudde bagaddeyo amakubo. Tebaagala tu campaigninge. Kiki kye bagenderera? Uliriza bulungi nnyo. Nabagamba kamera zammwe zibeereko kuba bano bamenyi b'amateeka naye nabo bali wansi w'amateeka. Baagala okufuna ensonga yonna etemula abantu. Baagala okufuna ensonga yonna etta abaana b'abantu. Kubanga batya akalulu batya abantu. Tuli wano wanike emikono gye waliwo alina eginja. Waliwo alina akambe. Waliwo alina ekyokulwanyisa kyonna. Naye bakutte mundu bagaddewo ekkubo mu bumenyi bw'amateeka. Teboogera na muntu yenna. Mwami Byabakama twayogedde naye ku makya. Mwami Byabakama naye ng'abuzaabuza. Ba RPCs ne ba DPCs bonna ne tubabuuza lwaki bakola bino ebintu ebyokumenya amateeka nga tewali special candidate babiri babadde ba campaigning Iganga. Naye kati tebaagala tugende Iganga campaigninga. Twagala tubawe microphone batubuulire nti tetukkirizibwa kugenda ku campaigninga. Twagala akulira abapoliisi atubuulire lwaki tetukkirizibwa kugenda campaigninga Iganga. Lino lyekkubo erigenda Iganga. Main road bagigadde ne bamekinga sure twetoloola tuke Iganga ne tutakaana nabo kubanga tuli bavubuka bato tukyalina amaanyi tusobole okutuukayo. Kati ate bagaddewo ekkubo. Twagala batuwa ensonga lwaki baggalawo ekkubo lino. Musharinga video. We are not safe at all. We are not safe at all. Muvuga video tebajja audio. Mujayalinga patako. Bala kutana babantu. Buliwe malo fili kumaso. Mara. Zinasa Uganda. Ayo nothing. I am ready to die. Protecting the human magara. Akona ne tourism. Tourism bulungi nyo. Bali Byabakama agade chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda. Aze alaga kyekubira ebbanga lyonna. Tibi zonna njaga muturuze no camera because I want to ask Mr. Byabakama publicly. Mr. Byabakama, are we not allowed to campaign and yet we are presidential candidates? Why are some candidates allowed to use the public roads and we are not? Why are certain candidates allowed to campaign and we are not? We need answers to this. Tuchakumye mirembe, tuchali bantu alamo, neba na Uganda basaba mana basindikiriza kutuka kutsera bagenda kwechanga. Abantu bagamba kati dumira tulumbe bokuba kufa tufira wano. Njagala mubere ba mirembe. Mumpulirize zino campaign za katandika. Njagala mubere ba mirembe. Njagala ensi yonna erabe ekigenda maaso mu Uganda. I want the whole world to see what is going on in Uganda now. This is the Uganda police. This is the Uganda military. They pushed us away from the urban areas.
They pushed us in the rural areas, but they are still blocking the roads as if they want to do danger to us. I want you to still be non-violent, to still be disciplined and peaceful, but to be assertive. Tuina okucampaigningira eiganga kuba gye tulina okubeera.